Well, because I started. Hey. That is the man of Benjamin. Well, because I started. Mwanga, uje wano. Ajja kujja. Kakizimbe. Kale kasenyengese kakuzizidde n'okwongera obwereega bw'amaanyi obuseekusoka tenda ekitaaga abadde omuntu aba wadde Kituufu. Kale tulenza. mama tukitanga bwekyatugwako abaana baffe Tola emiti mingi. Teri wadde mbeekuulo. naye twafunyemu okutya nti oba ayinza obutajja naye banaabazze tujja kwebaza omwami we ajja kuvaayo naye kino kyaguddewo bubi ekitundu kyaffe kino kibadde kibadde kirungi kino omubi yazimbuukiriza ng'entegeka z'omubi bwe zibeera kino kyatususeeko nnyo naye okujja ng'abatuuze
batuuze kijja tuyisa bubi kubanga tumanyi waliwo olugero siri muganda naye waliwo olugero lw'abaganda olugamba nti awagwa ekkuumi tewabula kalondererwa tubadde tusuubira nti atayinza kujja n'atabaayo kantu kaatugamba nti essomero kaakukwatirawo kikujja kubanga ekyo tukifiiridde omukisa tusabe katonda era katukkirize tuleme okukkiriza Amannya maama Rebeka Naalongo Akulira Rebeka Naalongo Ensonga mulala ensonga twawulira mbu agenda kujja okutulabako ne tugamba yee katulongoose tetusaawa ne tulongoosa nga tumwetegekera ate kunaku ntono ate tulabye ebizibu naye twafundikidde tuwulira mbu ajja enjeera ajja tuuka tetunawuka obuzibu naffe twetegese kumulaba mwetegesera baani oyo omukulu waffe ajja tumulabeko n'okutukungubagiza ebiti ebyaguddewo nabyo si byangu singa tajja kale oba tazze eringa gwe bwolaba omugenyi akugambye ajja omwetegekedde ate n'akugamba ndi ate sijja era muli oba ogamba kiki kino aganya okujja yandiŋambye waakiri nga muli kituufu naawe tewewulira bulungi nga mumwesunga mwesunga omulabako tutandike n'erinnya maama wange erinnya lyo nze Saala Namusi mbeera kuno ku Lugga Kizibe era bwe twawulira okujja kwa kwino oyo twasanyuka nnyo naffe okumukyaza ajja tuyambire ku baana baffe kubanga mbeera gye balimu ey'obulemu tebalaba beetaaga okuyambibwa okuva lumwaku batulaba ekkubo lino lyalimwa ekkubo lyalimwa ffenna tubadde mu kujaganya okugjako obuzibu obwatutuukako ne tuwulira nga butumazeemu amaanyi era nga tulowooza oba anajja oba tajje naye ne batuzaamu amaanyi ntajja kujja era tumwesunze tumulinze mwagala omulabako twagala omulaba singa tajja olowooza mukiyinza bayisa kitammwe ng'abatuuze yatuyisa bulungi kubanga tumwesunze nga tumwagala tubadde tutusumbuwa mu biseera eby'enkuba obuseerezi buba bungi ate era ekkubo lino nga lyakoleddwa essomero lino oliraba ng'eriri ebbali naye libadde lirina abajja nga ekiseera ekituuka nti kya viddi oba kuleeta abaana ku ssomero oba baana kuwummula olabira ddala ng'ekkubo liri bbize okutwaliza awamu ekkubo liri bbize kyolidde mubadde n'essuubi nti bayinza oliyiwa kakoolansi nammwe tukisanyukira waba kataddeko kakoolansi tukisanyukira tukyagala anti era eyo yenkulaakulana gyetwagala mu Katonda n'okutusitulira essomero lyaffe lino lituyambidde abaana obalaba nti bazibe naye bakola ebintu gwe byotosobola kukkiriza ffe tubalabako wano era juuzi babadde bakabeera wano ku ogi abajja wano naye ng'abaana bazibe naye nga tosobola kukikkiriza nti be bakola ebintu ebifaanagana bwe bityo kale singa batuyambidde essomero ne lyongera okukulaakulana yandibadde n'omutindo gwa waggulu nnyo Buganda nti omuntu aba afunye obuzibu ki ekikola ki ekyetaagisa so edmasta yatugamba emmere kyekyali ekizibu kyabwe ng'aba music for life netusalawo okugamba katuleete emmere tubayitira emmere omaddogo babisira nditobita teri ddogo omwisira
headmaster w'essomero kubanga baali bantegeezaako okujjako mu Mbejja wiiki emu emabega era ne bansaba ebikwata ku ssomero, profile y'essomero ne priorities zaffe neziweerezaayo mu bategesi mu baorganizers b'okukyala kw'omu Mbejja aba Sense International nembiweerezaayo nsuubira nti nabo babiweerezaayo mu British High Commission kati tulindiridde okulaba kye banaatukolera oluvannyuma lw'okututegeeza nti okukyala kw'omu Mbejja kwasaziddwamu okwandibaddewo enkya ku Lwokutaano nga biri mu muzimbawo ekijjukizo monument kye tunaawandikako amannya g'abaana abaafa abaliwo n'abali baawo babajjukirenga mu bumpimpi kyenyinza okwogera kubanga yankubidde essimu naye tewali kinene nnyo kye yatuuseeko okuggyako okutusuubiza nti buli kimu kyonna kijja kukolebwa okulaba nga gavumenti etuuka ku kinyusi ky'omusango guno oba ekyekizibu kino oba ekyatuukawo mu bumpimpi kyenyinza okugamba bwetyo. Mwawuliza nezino zigenda ba 11 entono nga bibeeramu ebimuli abaana abasigalawo basobola okubanga olwezi bagenda ne bakubanga kubanga mutuukube ata mutonode ebiroto biziko Give me chance, one chance, I will love. Oh, give me chance, give me chance, give me chance. tweyanziza tweyanzige nga tunabaho omukisa mweyongera okuli champion wabulirawo. Nze nsomera Makerere ndi mu second year social work. Twali tuli mu dormitory. Twali tuli ku campus. Ne bankubira essimu ssaawa 7 mukwano gwange. Nangamba omanye kiri ku Salama konzi nidda buzibu kiyo gye twakava kozi. Twali twakava wano ku OB party ku Lwomukaaga. Bagamba ate buzibu ki ne bangamba domu y'abawala eyidde. Actually, I couldn't believe that. Kyenakola nenkwata essimu nenkubira headmaster wali n'essomero. Namukubira ati yampikinga Mr. Innocent yampikinga nangamba nemubuuza ekiryo nangamba kituufu abaana bayidde ne kati bakyajja. Okay, I felt sad. Ne kati it's still kinuma mutima kuba muli mu mikwano gyange ba pianolist abaana abato badde bayimba tubadde tuba traininga wano nga tujja for outreach nga music for life naye kinumye omwana gwe tubadde tusibiddeko nnyo essira mu piano Rebecca yafudde nga bwe yali kyabali kubeera naye siraba nnyo mugaso gwe kati bakole ki bamwoke kubeera naye yayagadde bali bafe mu miriro naye asooka akiwulireko engisaba busabe bannaye singa ebeera esobodde ekwate oyo eyakikoze bwe munoonyerezaako n'azuuka at least bamukwate oba bamusiba oba bamukola ki kyonna kyonna ekibonereza ekinene ennyo kubanga tasaana katono kitegeera asaana kinene naye asooka awulirako obulumi bwe yayisiza mu bali abaana 11 abankoze ekyo baafudde. Bankubira zaali ssaawa 7 ez'ekiro mukwano gwange omu nangamba zuukuka ne mugamba kiki nga totera kunkubira ssaawa 7 za kiro nangamba omanye ekituuseewo eri ku ssomero gye walinga osomere Salama School for the Blind essomero liyidde ekisulo ky'abawala era abaana abafudde ne mugamba bonna nangamba nange sinakakasa bwagenda okukya nenyongereza okumanya nenzuula nti 11 be bakola ki be bafa kyankola bubi nnyo kuba bali bana bato. Manya Luganda. Okay.
Amanya agange bampita Roger Sirunjoji nga nva mu kitongole kya Music for Life Africa Foundation nga tuli wano olw'okukungubagira wamu n'abasalama School for the Blind. Ensonga etuleese wano mannaku 2 nga twaliko walukaali babe nga batandikirako ebyenjawulo naye nga ffe wano Music for Life tujja ne tukolawo program eya music mu baana abazibe wamu n'essomero eddala erya Saapol Kaggwa so nga tuyigiza abaana music wano eno ku ssomero lya Salama. So tuyita abantu bonna eyo gye muli nti Salama weeri essaawa zino yeetaaga buyambi kyonna ky'oba osobola okuba ng'okola ki ng'oyamba era tusuubira okubafunirayo ne fire extinguishers 6 okuteeka ku bizimbe 6 naye nga waliwo n'ebizimbe ebirala ebikyaliwo era naawe osobola okufuna fire extinguisher nabo n'okola ki n'obaleetera. From Music for Life Africa Foundation in Mukono, still a few kilometers away from Salama School for the Blind, we do inclusion program. So a few days back we are here as the whole world knows that almost 11 children perished into fire, so they have a lot of things in their lives that they need at school. A few days back, the head teacher told us like they needed actually food as one of the first immediate things that they need, and we are able to bring here some food, 200 kilograms of maize flour, 150 kilograms of beans, 50 kilograms of sugar, 150 kilograms of rice, so that they can start from there. But in our culture in Uganda, as you hear anyone who has such a problem, you all stand together to stand with them as you mourn together, but also they have needs, that immediate needs that they need in their lives. So that's why we came here at Salama to provide what we can afford. But even we shall be able to provide 6 fire extinguishers to put on some of these buildings that are at Salama, which are automated, whereby if they detect fire, it can only be saving lives of people.